Sirisi ye kati kuluno we bakutte ku Joel Ssenyonyi wekitibwa Joel Ssenyonyi omu ku baana wali ozimbi naawe kyakulumye ninga nze bulijjo ekintu ekinnuma abaana abo kubanga bavuma abantu ate nga gomu nnyini gosinga okubanga obanga eno waiza okubanga tubamanyi ninga kaso kubanga obamanyi kati ngaba abamu kintu kyokufuma bakulembeze ekyo si kyagaledda n'omundi n'ogumu si kituufu tekina kikigatta ku slogan n'omundi n'ogundola bulundu ayina platform nga nnene agikozese kubuulirira muntu kukyukakyuka so si kuvuma ekintu ky'okuvuma tulugonjodde ensonga kati nagwe nalabye ensonyi yazifudde busungu ate amavumbi bakulembeze omuntu yena talina muntu gwaswalira bannange kibi nnyo omuze gw'okuvuma abantu gujje mu muntu munnyonyole bunnyonyozi Sadamani Makebe muto wange okusinga emyaka oyina following nene y'amaanyi niyo osobola okugikozesa nga tuvumye oyinza okuba nga adde munyiivu ku video gyokoze wekitibwa Joel Ssenyonyi niyo kumasi ensonga blood era ovuma omuntu agitawuliriza so abantu bannyonyole bunnyonyozi nga sikuvuma oganda okukwatagana tegeeza sibogera kibiina kyowagira ne abantu bannyonyole bunnyonyozi tulekeraawo okuvuma abantu nembagamba abantu bano bali ku payroll abantu bano basasulwa ne munvuma mwayogera bingi oyo Luwemba oyo Luswa Munyampi oyo Luswa akola ne Museveni oyo Luswa nabagamba it's just a matter of time this obudde mwabalabye basooka ku chairman Nyanzi bwe po Joel Ssenyonyi bwe po Lubongo yabwe po aha kakati bujja kucha ku machanga bambalaganye ne principal nga bamuyisizaamu eggaali ne basuubira nti mu butono bwaffe akanyonyi katono keekemba byoya mu butono bwammwe kiki kye mwatadde ku mmeeza eggwanga likigule limanye teddera mmwe mu alternative government era mwe musaana okusikira NRM nga mugijje mu buyinza tubawagire awo twagudde twafunyewo zero problem gye tulina nti abantu baffe galubindi ze bambala si za bya bufuzi ate si za bya mateeka wanga nebo ngambe tuyambala galubindi za mateeka waliwo ebirungi byolina okutunula banga nawodeka abamu abawoza nedda tujja genda mu kooti tuwawangule nenkugamba ne kooti gyeyogerako tonnagitegeera kubanga ne kooti gyogerako abalamuzi abaliyo si gwo balonda emisango emeka gye basaze nga bagisala kifulanne kooti naye gwoliyo katogera otya mu kooti nga n'obujulizi tolina ndaba byogera bannamateeka anti kyenkugamba bannamateeka abatategera mateeka abatategera nansi gye balimu nga boza ati amateeka bagakolera mu ggulu wa Katonda agalimu obwenkanya n'amazima abo nyini bannamateeka bakimanyi bulungi ne judgment nga tezinaba kusalibwa zimala fayiro zibasindika mu State House erina legal department namba okimanyi ekyo okusoma ezo judgment okulaba interest zaabwe oba ziri catered for nga tabanagamba mulamuzi tigenda osome eno judgment gye twagala osome kati biki by'obonyumya ntogenda mu mateeka nze sagala kwogera bya bulimba nga atali mu Uganda ndi mu Uganda n'amateeka ngendayo nga nkimanyi Kayanja yagenda Entebbe nawangula akalulu n'agenda mu mateeka bamulangirira nze nawangula akalulu Entebbe mu 2016 ensi yonna ekimanyi negenda mu kooti bannangirira kooti nawangula instead bankuba musawo kigwo ne bangamba n'okusasula cost ze kooti zotunyumiza kati nze mbala bya bufuzi nti etteeka no eribalize biru nga bajese mu parliament politically nze scoringa kyenkanawa kubanga n'okuscoringa ligale tolina wogenda scoringira politically nsigaze emyezi 3 ngende mu kalulu controversial bill eze ngenda gikozesa ntya okuba Museveni goro ne government ye kikibuzo kye nebuuza nze nga muna bya bufuzi etteeka no ngenda dikozesa ntya okuba Museveni goro n'abantu be nenzijukira togikwatako twakuba goro 3-0 mukikiriza twali majority Museveni yaliisa yayitawo nitwamulabisa era tugenda okuva mu togikwatako nga Kyagulanyi amaanyi gaalina ne gurupu ye yonna nga eggwanga libalabanga ba heroes weewaawo twali losing era naba NRM bangi babakuba akalulu ngekibakubya kiki kugikwatako NRM neyepankapanka negenda okubonereza aba NRM abaganye ogikwatako ne bamakaadi zaabwe abantu abo ne bajja independent ne bawangulira ku maanyi g'abantu tunakirabako kodi gari wangwana embale teyajja NRM tiyamu matiketi gye muvunaana olw'okubanga yavudde ku kya kokasi n'agamba tebagikwatako NRM ne mu matiketi
nadde okumanyiga abantu embaale najja independent nawangula akalulu katugenda mu kalulu 2026 akalulu tunominatinga mu myezi 3 from today tunominatinga mu October kati gwe ng'otusubya walk over bakitegeeza tiwabaze byabufuzi tobitegeera fundi soja gwoleko gwa alina mu Uganda tamanyi dynamics ziri mu Uganda ez'ebyobufuzi ali South Africa abalala bali Turkey abalala bakadama bali Bulaya bali simanyi mu Saudi Arabia bakugamba mufulume banyonyole baana bato bagamba ndi mugezi nga mubuulire ye mukulembeze omulungi siga nti zo futu soja ngambye mfulume kanfulume nedda mugambe futu soja jangu tuli ku bato tulwana wakati mu bato eno tunonyamu akaluka 2026 tugera mu protest vote ojengera mu ngoli muzira obuzira bwogenda okwolesa mu eno biru leka abasajja batufulumye na miggo batufulumye nga batwetise ku mitwe ensema nye kibadde kitulwanyisa kiki oba okitegera kyegamba tugenda mu kalunga ensi twabanga bazira Ssenyonyi abadde agenda kuba mu parliament olwo nga takwatikana ko ngalulu afuse hero tugenda mu kalulu ngozanyira mu gw'omukisa Museveni akwetedde blanka cheke agikutedde mu maaso alese ki controversial bill nga gwandako siringi 5 ku blanka cheke obana mugezi bakwade blanka cheke ngo jona ko siringi 5 kata utatomedde ekyo bakikiriza ekyokubiri ekyokufuluma kikwetedde ebibuuzo mu balonzi mugenda kudda mu tusaba account bosanga mbolera tiki mugenda mu parliament kukola ki omudda muki mutesa mufuluma weru buli nsonga ezirume eggwanga kati ye mwanyi mwafuluma nitubasonyiwa balese biru y'amajje ebina by'obufuzi era mufulumye tubasonyiwe oza Bannayuganda tebakimanyi nti mu parliament ffe abaliyo tuba majority tuba ba minority mu nsi yonna abo opposition bayitibwa ba minority era bw'ŋŋamba nti tetujja kuteesa kubanga ennamba temala nti otyo kati muliweza ddi ennamba But decision yamwe yali no decision yali yakugenda kulwanira ku floor of parliament. Why attending a meeting here? I was in that meeting. Era meeting nagituulamu bulungi nga tuli ne lopo era lopo yateesa bulungi kwolwo nensanyuka natugamba banange tulina ebiteesa ebi abamu kufe bagamba tufulume abala bagamba tusigalemu mugamba mutya nagamba naye nze nga lopo ngamba tubeeremu tulwanire muli ne mugamba lopo oli mugezi ne mugamba oli mugezi ekyo kige tugenda kuva mu parliament lopo ng'oli hero ng'oli star ng'oli champion kakati tunulira Oduru n'Ensereko bavuddemu nga bahiro okyakibajjako wanumanizi ame yakubye omupiira nga lopo olina ababaka 57 ng'olemu okuyoola tayite eyo bahiro omusajja akoletedde Blanka Cheke nga gwogano gikozesa Museveni tagenda kuddamu kweta controversial bill paka nga kaluka wedde kati otukubye zato ku zero. So yabadde bazengulu ngabo ebadde tuzengulu nga nebyokwogera bijja kuba bitono mu kalulu Bannayuganda bagenda kuyayana buyayanyi kunyonya buli wa NRM yayisizza biru y'amagye kumukuba kalulu nga bwe kyali mu 2021 nga banoonya buli wa NRM yagambye bagikwateko kibooko tebagala kumanya nga no wa NRM ayagambye tebagikwatako bamuwa kalulu era bakoni bawangula ba independent banja bali mu parliament aba NRM nga bajja kuki ng'ekibaweesa kiri eki beba kakuluda lwaki lw'abantu amanyi g'abantu ne gabakomyewo mu parliament ekyo Ssenyonyi takimanyi Kyagulanyi takimanyi ndi Kyagulanyi ekyamufuula amaanyi ekikonde kye kyanga mu parliament n'akola judo buli omu n'agamba oyo musajja mulwanyi hero yajja tusobola buli omu n'agamba Kyagulanyi awamaani teri kudda mabega kati ogwo omukisa ffe ogutufiiriza Ssenyonyi omukubi ejje Ssenyonyi agenda kugamba ki abantu o 2026 oyagala kudda mu parliament sebo era weekalakaasa ofulume ng'obaddamu oti omusajja alekewo omulimu gwe agala akaduuka ke abala tebali mu constituency tebasuula mu balinnya mamotoka atekemu transport we alinya ddeyo entebe gye yalondera ngazze kulonda kakemba yekalakaasa afuluma mu parliament era nze nabagambye abantu b'entebe nabeetondedde dda oyo si yenze kakembe yatendekebwa omuteeketeeke abayagala tutule twogere naye basumule abantu baffe bonna bonna abatalina masanga balekerawo okutemula abantu baffe bakomyewo abantu baffe bawamba bakibalama baddamulira awo tujja kutuula twogere nti bannange mwagala ki era twagala nfuga y'amateeka twagala kino twagala enkyukakyuka ebeerewo mu ddembe naye bwe muba mukyawamba abantu baffe bwe muba mukyarepinga abakazi bwe muba mukyakola ebikola ebiro byonna byonna tujja kutuula kwogera nammwe Basirikale mwe nze ndi muyeekera njeekera Museveni